annumye ng'akavubuka akayina embaaba baakalinga omukadde w'ekyenda nga bamugyemu ekyenda akavubuka akatunuzza omuzeeyi mu muzindaalo nga kamubuuza mbu bakuwadde ssente owuli banna yenna bulidde obusuuli alabisa aba YouTube abazibu nnyo baagala kubisa musajja so baagala akola ensobi omusajja bakeera enjala mukuba amasaba bo badde bwe bizuuminga kamera bwe mizuuminga omuzeeyi bwe biyita mukadde yimirira wano otubuulire kati ne weebuuza omuntu tanaba nakuvaako yadde amagulu yadde akooya ku mutwe mu butuufu kyeya mu butuufu gavana walayi nze natunuulidde akavubuka kali nenga oba singa nabadde nina olukusa nandikawugizaamu oluyi bannange ebintu bya kisiru wakafiirwa omuntu jjukira oba n'obusungu bungi osobola okukomentinga bwe ekigambo essaawa yonna yonna waliwo n'ebintu nga omuntu osooka n'omuwa ne sipeesi n'obulumi bwennyini tebunava mu mutima yayogera bwogezi muzeeyi akubawo bukumi musajja tutamanyi yamukirizanga isima abo n'ayogera waliwo yamubuuzizza ng'omwana wo wa myaka olwedde omusajja yayogeranga ku intaviyu ng'ayogera emyaka gye kati muzeeyi mwabadde bamubuuza bamwagaza ki ye emyaka bajagaza ki olwedde omusajja ayiseemu kati emyaka ogibuuza gikole ki bagenda muziikulayo kumulya kineebuuzizza akasajja nga kabuuza omuzeeyi mbuisima yazaalibwa ddi kati obuuza waki nga mufu nkikukolere ki musimayi yasoma kutuukawa kati okole ki omuzuukusa omuwa omulimu naye mwana naye simanyi oba abazali b'amazolidi kwebali kuno ng'abantu b'amazolidi bakambwe nnyo basirise busirisi njukira asomera ku mazolidi abantu basuze okwagala kamera bannaye mbabuulire abantu basuze okwagala views zafuuse views pisiru buli atuula mu kamera nga ayeeyabya bannaye buli wallayi kyogereko kini naye bannange muzeeyi wa isima bambi bamuleke kyo kituufu omusajja ajja genda ateekebwawo ekigambo bamusuulemu so nalaba ne taata wa kirumira nga bamutaddeko waliwo omusajja oyo atera okumuteekako ennyo ngaomusajja ayogera ebigambo ka omusajja ojja musuula mu bizibu omusajja naye oba ebyo byana tebirina bazadde baabwe oba byetebirowooza nga bitudde oba webeebaka tebalowooza Sharifa olaba ofira empeezi muntu abadde alwadde ng'omuntu alwadde bulwazi n'omanya mbu muzeeyi tagenda wona amazima kansa yamuluma tagenda wona n'afa ne bakuwa amabugo naye nga otunulira sente ze bakuwadde n'ogula kati oba zino zigenda kati gw'obuuza omuntu amabugo ze ssente omuntu z'otunuulira obutunuzi n'ogamba kyokka ng'ano omusajja abadde mulamu ng'ababanja ssente balabye kuziwa taata abadde nga ne social media tagimanyi nagimanyi kyokka nga isima yalinga azaagala nga tebazimuwa ne isima yennyini yakola interview n'agamba nze lwaki saagala kulaga nganda zange mu kamera abantu baagala nnyo okunoonyereza omusajja abadde akyogera nze saagala nnyo famire yange egiyingiza mu kamera naye ebyana biri wali binoonyereza bwe binoonyereza ono wuno muganda wa isima ono simanyi maama we ono simanyi kino kamera kyamaani asiiba abagamba mbuno kamera gireeta ebizibu balinga abali ku kijjo bagamba kati omusajja abadde abawa kontenti nga kyokka ate kati buuze ku musajja walayi teri kyannumye ng'akavubuka akayina embaaba baakalinga omukadde w'ekyenda nga bamugyemu ekyenda akavubuka akatunuzza omuzeeyi mu muzindaalo nga kamubuuza mbu bakuwadde ssente owuli banna yenna bulidde obusuuli kati ng'ofiiriddwa ssente z'amabugo tolina kyogenda zikolamu tozikolamu bizinensi tolina kyojja zitandikamu yabagambye nti bannaayo tewali kyakuzza era ssente ne bwe zijja tezizza mwana wange mpa ku birabo mukama wange ssebo tebinzira
Gavana yongerwako tuna kana tujibwako kati ate munaye go wanchazizza kati ate bankolako omunya gulinye gavana chairman ng'abantu bakwagala nnyo abankoleko atambula ne sitampu ng'olina sitampu oyo kyamaani w'ekyalo ssebo atambula ne sitampu yatukaaba nayo oyo kyamaani wa kyalo mulamba buli watuuka ng'akoonamu Francis awe mukale emo oyagala kungulira iPhone 14 nani wali nkuteekamu nenkunaazaako ennaku ya ichuli bakinteeke mukyalo genda ko tuwulirize iPhone y'omusajja Sharifa ayinza okwefuula nabe nkuteekamu ekyo nenkunaazaako ennaku ya ichuli kale nja kukoonako tweyanguza bannaye tumala kulabako engalo temuzitta eryange bwonabikola bayibuli egamba bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko ojja kifuna naawe ekyo si kinene eyo bayibuli naye ayogedde ye wamukisa nga ayogedde ne tukifulaba wangi obaddewo ng'omujulizi omwana agakuteeka mu iPhone 14 obwo buntu butono nnyo oyagala Pro Max oba Pro naye kati naye bajja kulinnyisa omunnyo gavana ebyo nibyo bigyetuli ogamba kidde bigaali bisonga butono gavana omunnyo tegulingira wano agenda kumpa amabugo wetuli nga abajulizi tujja kubaako obwo buntu butini nnyo gavana mbadde njala tumaze okulambika emoni egejja nokumpa iPhone yange bwenvaano nzijemu inbox nkole ntya ssebo ojja kujjamu inbox naawe screen recording ng'omulayiza bino ebigambo screen recording aleka akasobulako nabbe mundayize wandiba tujja gattadde oti ssebo wolimbira gyogerako Uganda egula $8,000,000 sebo mu screen recording Uganda jambo bino kubanga omunnyo gulinnya ne gukuliza ebintu oyogera yotajja kusobola Uganda bwesebo katenda iPhone Pro Max Uganda nga $5,000,000 Princess Ravia webale birabo mwana gwa ya $6,600,000 n'ekitundu ebikutaano oba mukaaga juzaawo Pro Max nandi iPhone kizisinzira ku storage gwe Emma yogera ebigambo byo nga nze bajjuzaawo ebirabo mazima ebigambo tebigula mata twogere mufune ebirabo mufune ebirabo Pro Max Uganda mulowooza $5,000,000 muli balaga tukatunywe emiti ya mukaaga kitundu atakusedde ya mukaaga akusedde mukaaga kitundu etandikira ku mukaaga kitundu gyekoma okubeera ne storage ennene ne sente nnyingi ya mukaaga kitundu oli naye temuyinza kulambika miwendo gye kati nze amanyi omuntu wa iPhone kambabuulire waliwo terabyte waliwo 256 waliwo 180 ki 128 kati wetugandi mwezi w'emiwendo terabyte bagiseera kubanga eyeze GB 10 kati wona ogamba nti ya $5,600,000 eyebera 128 GB entandikirwako nakugambe ono mu comment section agambe $6,600,000 anti GB mmeka twogera ku terabyte governance muntu mukubi wa bifaananyi kwata content toyinza muwa 128 GB oyegejjulira mu mwezi gumu gavana ensi njamufunira kagondi 512 nga kennina wano kati 512 at least kale ejja bemmala yaddi onooba ojagala kati nso ogitiika ku DHL nina wano ziringa busy
kati gitike ngenda ku address ya ngenda ku address yange waliwo ekigambo ekyo yajja n'akyogera obuntu butono nnyo ne mumufuukira obunene gundi ne mumufuukira obunene Daniel Dona yanyumira nnyo gavana wangi baana baalo balaba ku bisenge balaba otubuza kusekeredde balabye baana baalo balabye ku bisenge bali ku mirimu nkotidde ate neyo wabayo ababeera ku bisenge naye batemesa naye ng'omanya nti ddakiika 10 za bukadde buna kyera neyo batemesa abantu babeera ku mudaala ebyaddala anti nkugaye eddakiika 10 za bukadde buna kati gwe ekisaawe bannaayi Max 1 million ekyo TB yameka sebo ono ataddeko n'agaba Pro Max 1 TB terabyte million 7 fake teriyo eba mu 10 eyo bw'ogiguza Uganda Uganda bamanyi n'okwambaza akagundi kava mu gundi nga yabipeesa bupeesa nga munda kirala 1 TB Uganda eri mu milioni 8 naye kakati ate wano oba ogenze mu Apple Store mwennyini era ozizza mu zaffe 10 wajjukira kuliko bakuteerako ne gundi mu Uganda teko kubanga 512 gye batunda milioni 8 baguliramu ettaka lyange nga tekuliko n'ekyapa mbutiibwa nsidde ogenda nensingula poloti yange nensimbamu kayituusi nze mwanyi sivaamu nambi kisinzira kati gabona YouTuber eyo iPhone agikwatise ebyo omugagga ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ebikolwa bitono abatwagala nkola ntya ebigambo bingi omugagga ntuusizza abatwagala nkola ntya omuliro ogulabika gubadde gulinnye musonyiwe omugagga agenda giitikira ngambi alina asooka ateekeko vidiyo zitulaga agaziinaawo naye ema tuzitulageeko omunnyo gwange ogulunyisizza ema sijja kuteekako vidiyo bamettamotte wange nawe omugagga aba n'entondo ani aga nti omugagga amala gakkiriza buli kimu negendere ku muzigo kubanga ono omugagga odde mugezi adda ku muzigo kuba omugagga ebigambo bye bisinze ebikolwa chairman DJ Jacob omutuuze kwali atulaba oyo ali kiriya oba gyatubuuzeeko oyo ali kiriya alina tubatumiddeko sibu alina tabbe tukutumye timu One Love Preach tubatumiddeko nnyo Dr. Joan tubatumiddeko Heart of Time gavana tubatumiddeko nnyo ebigambo bingi okusinga ebikolwa kakati asinzidde watumuwe omwana agimuwa enkya kuba nze nina abaana bangi bulo asinziddewa asinzidde South Sudan gundi isimu omumanyi kirina nommanyi nze mba mu nnyumba nkolera waka ate naye totumanyiira nnyo kati ojja kulowooza olw'okuba oyogedde akasimu tuwe respekiti tetugenda kuvunama wakasimu kuba tusobola ojja tumanyira kalitokamuwa atalina kunoonyebwa kaleeta okamuwa ojja sinnabagambako kuba mavi tajja kunoonya olwakasimu musajja ali bungereza waliwo ke bagabira ku tikitoko kati balete kutawaana tekako vidiyo wanna nze omusajja nkubudde nkizika agambye mbu yakolera mu nnyumba mbu ye talina gwamanyi emayijja okolera mu nnyumba erina sabo alagirira waka
akasimu ogenda kuweereza kopi oli mu naye atugambye abuyinaawo nga bubiri yandigidde mu vidiyo n'atugamba bubiri obusimu bwembu olina nabona esa mmanyi simu gyenkwata gwe mulabagyeema tulageeko kirabutanyega naye ate mwe mwogera nnyo kiki nnyo omanyiddwe era obusimu obutya obuyinza kuba kasitoma bonna abajja basawula omusajja njagala munaazaako nnaku ya tolina munaku gyomunaaza gwabaye munakuwavu gwagambye munakuwavu kati gwolabikana mulangira ngaobazokkame kweŋŋamba bannange okufiirwa bannaku amunzaako ennaku ya Ismail agenda kumpa mabugo abagaita mataaba amabugo nagokigakwegaagaita mataaba gavana wangi wakuwa essimu eyo ngenda kugulira 14 terabyte kiwedde ebyo mbyogedde kwetuli wakuwa essimu eyo wakuwa chairman mwesiga chairman ategeere ndisebo ffe eno gye wazze gyotunyumiza ebigambo yezo ensonga zennafu sinnaba kubeerawo kuneyo nga neepima muntu waliwo nali mu comment section agambye Emma atulimba Emma banveeko bali ku byalo Emma tulanveeko Emma tulanveeko teekako ka vidiyo kattimye tumuliseeko vidiyo bamwettamwette Princess Ravia abantu muyinza okuba abakamera nga bali mu ssabo omuntu oyinza omuga ateekako kamera ng'ali mu ssabo obusimu alabika yabujja ku balwadde baakolako bambi gwe waakwata n'agiweereza bazireeka wano obe na bbiri nze nange bw'anaagimpa emanja mutya obe na bbiri waliwo agambe Emma abalimba ali mu Uganda tali South Sudan nze Sudan emma ebyaddala ali Canada naye nange nja mutya nti musajja abo baali Canada oba ali ludda wayo it doesn't matter okugaba tekitezeera wawooli ziba mutima okugaba biba mutima kituufu kati ekibawakanya kyeki kati mulaba bibe nono yampadde ekibbo ky'ensenene ng'abeera yiri eri kyamukakasa kati olaba chairman yakuwadde ekibbo ky'ensenene tuulira sebo kampulira ekibuuzo kyange ekinene sebo nti kiki ennyo olaba kinene anti kyogenda okugaba kinene sebo kati kiki ennyo ekiri awo kumuwa anti kati gwe genda erinda nkera nkyagambe tebampadde anti ddi ugagambe gobeeraawo nkyagambe abaana bakuli buli wano mu comment section Mr. Emma toli ebigambo abaana bakuli buli mu comment section muzijukiza ebibuuzi bya geto bweyaddawo nagisemujubise nze muwa Mr. Emma toli ebigambo byo kimujubise sebozedijja Bagula wanje ono MIG alabika aliko omutaka Segamwenge kati omanyi bw'obaako Segamwenge oba n'omunyo mungi nzijukiza ebibuuzi bya geto mumujubise ezo emba ngenda gaba ani omulala kati gaba naye omugagga abayaye ne basuddira omuvubuka omugagga yagenda okulayo nga ndayina yadde transport omugagga n'agaba n'ayogera ennyo naye atama kati kale kansirike mwogere gavamugenda funa essimu yo nze njirize mwana wange nze kansirike kyamanya ekyo ndi ku live gavana esi ng'atubuulira abadde agamba atya ekirungi yeyeetemye nga likeesi oli omusajja eyafudde Cheya waliwo ali mu comment section agamba wano waliwo TikTok eyabeerera muwala we Paka University obaani agende amwebaze
kata mwebaliza wano nkyagamba nabakuwadde essimu tuliwo nga bajulizi ye nani abo bana bajimpadde kubanza live zesizivaako yakuleetangira gaba wanu bavu pulichi nampa nze wetuuka gavana nkuweeyo okubiri kuba olina emikutu mingi olina okubeera ku Snapchat obeere ku TikTok mu time kati sawa byetugaba naawe byogaba kati kyenzirako muwa oyinza otunda byolina amaganda omanyi ekikonge kyowalampa kyotagenda kusobola kukkirira ngaokiwalampye naye kyenewuunya muguliremu kamotoka ate oyita muganda wange ebigambo byange bino ojja kuwemula omusajja mugwiremu akamotoka omuwonye trayini gwabadde bagayi tasobola kwegulira mmotoka nasimu naye asobola ogyegulya ekyo kirabo naye kati ate otandika okwepa muganda wange balimu abantu mu comment section bagamba jangu mu kamera kyamaani sebo gwe weepima ogambe ogenda mugulira iphone nga mugulidde nebamuwa otuukiriza tewali yeepima Emma koma Emma watch your language please tewali yeepimye naawe ako nawe kyo kyebayita okwepima naawe bwogamba nti muntu ngenda mugulira ekyaloga bwakugulira naye nga nkugulira lwaki omugulira simu gwe mugulira anti kubanga tumanyi olimba omukutte bubi agambye kyeyagambye sooka oleke kyeyagambye bwodimuwa ngaomwongerezaako kati tukole otu Emma obadde oyagalamu kaminzaani nze mbadde ŋŋamba oba oyagala pima bulungi kaminzaani mazima simu bw'omugulira akamotoka anti ŋŋamba obadde oyagalamu kaminzaani minzaani kentaddeo keeko weepime kati mugulire kamotoka zengenda mugulira simu ate si kyayagala tugambemu kati tugambe nange nja mwongera akole abeere ku Snapchat akole ku TikTok ne ku agenda gwe bagambye esimu emu ekola ku mikutu gyonna gwe toyagala omulabe ne ku YouTube streaming live Emma jangu mu video Emma jangu mu video ojja kujja mu vidiyo nakigaanyi eri foto alagiki era video alagiki Emma ali ku terminal 3 waggulu kati atulage vidiyo kuki kyama ntokubye nnyo Yamani tokubye basasi gakubitwa isimaako zena wembeera nze ndi ku terminal 3 ngamba ntezeko kamera olite ddogo yagwe siri kwerabira nze nange najja ku gundi kwenyini eyakumenya wanzita najja ku gundi ku live eno ŋŋamba jangu mu kamera nenkugamba sirina masanyalaze waŋŋamba tulabagana omwezi ogujja nga gaze naye naseka chairman bakugamba wano mukona esi muteekemu akamotoka kumuwa ani agamba era terabyte egula emmotoka ogenda muwa 512 emwa terabyte era egula nanti bagamba mugulire akamotoka omusajja omuwonye trayini ate trayini gulaga ejalinya ate kakati ate kano gavana esi bagaye obulamu bwa bulimbo bagavana esi bwa social media era kabaka ntukangadi wefuula muyingira under the skin lwakumugamba sivuga wano ebugereza gwe bagambe tavuga agadde kunnafuya mubawagizi bange ani akulimba okulimya train sebo kya bbeere ate yabwerere omwana Emma naawe ndemwa gavana s sabo train kya bbeere kubanga buli kaseera olina okugula tiketi emotoka tegenda mafuta emmotoka enamatuta era buli lunaku era kibaguza emmotoka era abantu kizifula okuba nti za layisi kikutekkereza naye kati tolaba byogero bwedda twogera na mwana muto oba oyogera ku Bulaaya n'ogamba nti ate emmotoka eba ya layisi then kati gwe tetwetaaga ku debate oli mu nsi ki simanyi
Yagali ali South Sudan. Ali South Sudan. Awali olutalo sobola. Chairman. Wajja nsije oli muto mutwala. Simanyi je ndimu simanyi nenga nyineti simanyi wendi nange. Tenge mazima. Nenga kye kiriwo munnaye ebintu ebyenkanaankana oyinza okubanga gy'oli motoka kya bbeeyi naye no si nnyo owa gy'oli kati ebyoyogera kati kankusomese Bulaaya yinza okuga nti driving license ate esinga emmotoka ebbeeyi ekyo kyekyo nkyakugatira ekifula emmotoka kati kankusomesa nti Bulaaya okugula emmotoka is not the problem kubanga naye ekikulu kya byonna maintenance kyekigifula ey'ebbeeyi kati tolaba nti oli mwakumala kunnyonnyola nnyo Chairman gula akamotoka Governor ajja kamaintaininga ati kati katukusomese okugula obuzibu mmotoka si buzibu anyone can buy ne maintain yes insurance mafuta road tolls twala tugende gwojimanyi n'ovuga emmotoka ebulanyisa n'okwetuga gwe Emma kati wulira byali kanto ebirozi by'ekito Chairman wakamala ku Bulaaya emyaka emeka gumu kati awo emboozi mbanjire katudde kale ku byessimu mugulire akasimu naye ngenda muwa tubimala tetuyinza kudibetinga kasimu bw'otandika ate esimanyi emmotoka emanyi gyolabika ebyokwogera bikubunye kubanga tukunyonyodde emmotoka kisinzira n'emmotoka gy'ovuga bannange butereevu ati vano kwekyo okugula emmotoka omuntu yenna asobola ne maintenance kyekigifuula ey'ebbeeyi kuba kati nze wendi newoba olina Justin nusu bina eby'Uganda bakuwa tezira kasita kati kasita okitegedde anti kati era kikyenga nti ya bbeeyi oba ogenda ku kyebbeeyi tebategeeza nti mukugula motoka eri omwana muto nga bw'ozaala omwana nga muto kubanga waliwo manyi Emma mu comment section agambe emmotoka Emma yagirabako erina miliyoni emu mileage amulabidda message njirabye oba ina mileage yenkana kisimanyi naye nga Chairman wano wendi simanyi wawo oli naye wano nze buli wamu osobola okubeerawo buli wamu osobola okubeera kyobnina master kyesobola buli wantu sebo tosobola kugula motoka nga toyina mulimu era bwogenda tebasobola kugikuwa osobola wendi olaba wagifuna nga toyina mulimu tosobola olaba wagifuna lwaki ogamba atalina mulimu ovuga motoka ki ajja jogera nze motoka gyenvuga munnange motoka ya layisi naye ngisobola tetubuuziza bbeeyi twagala kika kya motoka linnya lya motoka lwaki obwekimanyi nakyo ati tetubuuziza tetwagala byakwekwekeera obwange si bwebwe kusinga bwebwa mmwe butya nina kano nina kali kati gwendi wano tojjaawo waneno tetubadde kwezo Emma Justin tubadde ffe tubuuza kika kya motoka gy'ovuga nga tetwagala nti oyina ya bbeeyi bweki oba kubanga okyasobola okuba naye Emma okoze bubi n'ogaana okujja mu vidiyo omwana yakugambye dde oli ku ntandaalo ebyo bibazi twabiryanyi ate simanyi ndage emmotoka ate simanyi kolaki ena bamwanisa alinga binyeebwa Emma bagaye genda weebake ali banyanise bamugambe nti mama wamuyita onsekeredde naye nga kyekiriwo amagavana esi iPhone tenza awo tewali wayinza kunsazisaamu iPhone yegavana mmanyi era yakitegedde abaana bateyipinga
abana iPhone bamajigendera down under nze bagajimpa buwi gendereze emalaka ina kabala gavana kama maina chaisao ayinza ba emalina chaisao kamba yambe ko uno but drive an expensive kamuyambeko kati ate kati yaba omusiru lwa nsonga abantu tebayinkanaankana oba okitegedde ogamba oli avuze benzi ye oba aguze Tesla ye oba aguze Lamborghini ye nti aba musiru kiringa beba abagamba nti oyo mugagga omusiru gw'omugezi lwaki oba tewazifuna teri mugagga musiru Katonda yatwerabira nze nga musabye ebbanga naye kati kambabuuliremu ekintu kino abali wagenda wabikolwa ekiriwo kambabuulire tugezeeko okwapreciatinga buli mbeera mwoli tewali kimala ndi wano n'abasajja mbadde ntudde nabo wano ate bagamba bo baagala kugenda gundi Isirayiri okitegere Isirayiri kolaki bano mbadde nyibana abasajja bavuga takisi wano kambateereko kamera nga bagamba ffe twagala Isirayiri nze era Mungu wantwala Isirayiri gamba omuntu ye si kyangu kyakumanya kyayagala kuba mu mativu naye Isirayiri ewaliyo abantu bemmanyi abalina ettooke nga balikola olaba wembadde wa wano kati nkyabaabo kati oyo akasimbulo oyo atwala abantu mulaba ateeka ku kamera ovudde kwoli kakati olaba ssebo ngamba nti baagala genda Isirayiri ssebo jangu mu vidiyo oba okitegedde kujja mu vidiyo kati embeera bweti bweyimiridde gamba ebintu byensi bikusobera buli bwoli mbekinga sure nti you live in the moment naye kyeya Uganda tebererekamu weeri ya Isirayiri waliyo sente andi kyekulaga waliyo abaddeyo sente gye bali bemmanyi abadde gavana nti omuntu anoonya mirembe oba okitegeera oyaerawo ngaekirooto kye kya Saudi nga Saudi yagala asemberere Makka buli wagira bw'ati akola wumula nga kyayagala kati nze nkubuulira ssaawa zakati ekirooto kyange Dubai ekyo mbawulire wallahi tenefuna omulimu ogumpa sente nga zenfuna wano nze wano sisiibula gavana sikusiibula ndeka babuulira ndayira nga ntya Mungu omulimu nga bampa sente zenjagala Dubai yampoomera nnyo tolina gavana alina akutumidde mulabyeko abaana bagidduka kati agenanga expatriate jukira mutuuze waliwekukati oli mutuuze waliwe obala wakuba twagendeyo nga tuli baavu tegezaako okulaga Dubai eyo ogiraba bano bakungu butakkiriza naye omuwala bwe yakola ekiyitibwa Dubai Omumerika oba Mumerika oba naye Dubai mulungi naye kubwa weera nga ogibeeramu bino ebirala ng'okola bukozi ssente anyumira ddala ng'okolayo ssente naye kati okuddayo ku kiri gavana abatamiivu gavana abatamiivu batenibaago balabye neweebuuza bakola ddi bakatonde beeyo baabo obalabye kyeyamaani wandigambye olumu katonda olaba banno sente ziri buli wamu ssebo kati fe wano South Sudan nawo mpitirivu eri mutundagaba obbi bange katonda ekikusobozesa katonda wolinnya akatoti tosirika muntu watawulira eziri wano South Sudan zitogaananga mukolo kiraabu iri abaana bagye bali bayingira sayidi eri mukusomba abantu
Otegedde. Gavana S yagambye amujja awaliba mwana wa mwana. Sidda Kampala. Gavana S David ng'ogamba Sidda Kampala n'ompa. Sibba wano.